Lwaki Bobi Wine waabwe takoma onene bamukwata naye bibi naibwa mu uplifting. Nzisagala kuddamu nakuwuliza kasasiro oyo. Kubanga ku Dr. Besigye daba akyogera ojiko bakwata Dr. Besigye. Waiswa mufumbiro omu kuba akyogera kati ali mu kkomera. Nabo bajja kubakwata abo. Anti bagezaako situla Lukwago. Anti kati bagezaako okusitula Lukwago. Nabo baleete Bobi Wine waabwe naye akomewo. Basobole bamuzanyisa emizannyo gyabwe gy'ebyobufuzi. Bobi Wine naye bamusitula busituzi bamuzanyisa emizannyo gy'ebyobufuzi. Kwaniriza nnyo gy'osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya? Afunye okusomoozebwa nkusaasidde nnyo, ofiiriddwa, olwazizza n'okusomoozebwa okulala. Asatuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza nnyina Mwami Sentamu Mukasa Sewandagi. Munnamateeka, munnabyabufuzi, munnabyanfuna, musomesa, mukugu mu by'ettaka, mukugu mu by'obuwangwa, ate era munnabyafaayo. Agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo. Sentamu buuza abantu. Banyabo ne baseba batulaba era batuwuliriza simanyi kakyako kanguddemu sitegedde. Programu yandibegenda ba ya bulabe. Banyabo ne baseba batulaba era batuwuliriza na gye musinzira mbala musizza. Abafunye ebirungi mu bulungi mbebalizaako Mukama Katonda era ne mbasanyukirako ate nammwe abalina be muyambye okuba obulungi mu mbeera zonna enzibu mwebale nnyo mwebalire ddala omukisa guli eriyo yagaba so seriyo yafuna mwebale nnyo mwebalire ddala. Kakati Mwami Sewandagi wano aliwo nga kanso nga munnamateeka kubanga ensonga ze tugenda okwogerako ziri mu rule of law. Tugenda kutaputa ebiriwo tubikwataganye ne demokrasiya Yayoga Lubindi ate tubikwataganye ne rule of law enfuga y'amateeka. Aji Salongo Elias Lukwago ndowooza mu byafaayo bya Uganda y'omu ku baasoose okukwatibwa nga Maduro. Enkwatibwa gye yakwatibwa mu kigambibwa nti yagibwa mu kitanda ne Maduro yaliko omukulembeze w'eggwanga lya Venezuela naye yasikibwa mu kitanda. Mwabituuseeko Mwami Sewandagi. Mwatuuseeyo dda ne mu bya Maduro. Anti Maduro naye bamujja mu kitanda nga yeebase. Semujja atugamba nti yakubira ono essimu ono ng'akyali mu kitanda n'amugamba nti essimu ndowooza yeesembyeyo. Abasajja bamaze osalako kuba ye yawalaba kuki ku kamera ze. Nze wali wensula nziyita lada nti nkulaba ku lada zange. Kakati Mwami Sewandagi ebyabaddewo enkwata gye bakutemu Elias Lukwago Jeno Muwoozi Lukwago tebanamukwata kale empamba gye bamuwambyemu awo kyekiro Jeno Muwoozi bya treatinga ku XA ebifaananyi byateekayo n'ebigambo byawandiika kirekawa demokrasiya ate era kirekawa rule of law mu ggwanga lya Uganda. Saagala olowooza ennyo ku demokrasiya ne rule of law mu Uganda. Njagala olowooza ennyo ku bukulembeze obutumazeeko emyaka 40 obwa Yoweri Kaguta Museveni nga ku ssaawa eno mutabani we General Muhoozi Kainerugaba atalabanga ku nnaku yonna mu bulamu bwe kacyangazaalibwa bucyangazaalibwa kikomando byamanyi Rolex kati oyo tasulangako ku njala tatambuzangako ku bigere nejjamu temukwatangako kagaali jamu tamukwatangako takimanyi na kukimanya nti omuntu asobola okubeerawo awo nga talina adde siringi 10,000 muki mu nsawo 10,000 kakadde 10,000 ekyo takimanyi nti omuntu asobola okubeerawo awo kale tuyinza n'okugamba iti ku levo ye tamanyi nti omuntu ayinza okubeerawo nga talina kakadde naye abantu gye bali eyo nga n'ennusu 10,000 bw'omugamba nti n'okuŋŋaanya abantu ku kyalo 50 n'obagamba nti buli alina 10,000 gwensonyiwa abasigadde mbasalako emitwe ku bantu 50 ago tobulako 2 b'osalako mitwe. Gamba Haji Kizito yangamba Muhammad Kizito nti yagendako ewaabwe ekiboga n'asanga mukwano gwe babeeranga naye mu kyalo nga makanika wa bugaali n'amubuuzaako n'apakinga nga wona pakinga emmotoka ng'eyo n'omubuuzaako n'akwatako 5 n'akola ki n'akamuwa. Kati ono yalowooza nti ono akoze ensobi abadde alinamu wanusu nga 10,000 oba 10,000 mmeka 2 kati we yamuwaako 5 n'amugamba nti ngenda kukomawo tukole ekitunyumyemu kamala ovaako ewa muzeeyi agenda okukomawo omusajja yamusangawo nga yadduse n'amasimu yagajjeeko ye nga loozo ono yakoze ensobi era agenda kukomawo sente azimusabe agamba nti gwe okoze obubi omuwadde sente nnyingi mitwalo 5 kati alowoozeza muno okoze ensobi addusa ayinza n'omala wiiki nga tali ku galagi ye Bugaali lwa mitwalo egyo 5 emitwalo egyo 5 bw'ojja ewaffe Maganjo kati oyo yali Kiboga Kiboga n'ogamba abantu nti bannange
mujje ku dduuka lya kato buli omwanya ow'akacupa ka soda balwana n'amacupa ne bagaasa naye nga kacupa kaki ka soda Katebe Muhoozi tabimanyi Muhoozi mu bulamu bwe tamanyi nti Ssewandagi ku myaka 5 nze nafuna diguli yange yasookana n'emyaka ago ana nga ngisomye ne muwala wange mu kirasi yemu nga musobola discussinga n'omuwala nga ye muwala wange yagenda kusoma busawo nga nze nensoma business administration naye nga mwenna muwala wange ng'asomera emyaka egi nange yagenda okusomera 3 nasomera emeka 5 kati embeera Muhoozi tagimanyi kubanga Museveni tasomangako naye mu kirasi ate ne Muhoozi tasomangako na mwana we mu kirasi kuba Muhoozi musinga emyaka nga 7 oba 6 gyokka bwe giba mingi naye bw'otunuulira ebintu byateeka ku Twitter naddala ffe abaaliko gye bayita mu lukoola abantu bayimbanga akayimba nga bagamba nti oluwero eruwereyo twalaba ffe abantu gye balaba ennaku wamma luwero eruwereyo twalaba ffe abantu gye balaba ennaku ennaku yali mu lukoola etagambika ng'eddiba omulaalo lye yeebakako manya balaalo beebaka ku maliba emyaka egi emabega nga bwe muliwo omusajja kuba maliba ago galya baganyikanga mu ttosi balinyika mu ttosi munda bwolinyika mu mazzi gokka terivunda buvunzi terigonda kati olinyika mu ttosi terivunda lizimba ne ligonda ne mulyoka mulifumba nga bw'oteekayo akasajja akanafunga gwe kati kojja wange sekanjaggo ng'eddiba eyo likusinga ebbeeyi nga tusanga gwe baakusse ne batwala ki eddiba nga kyattunzi bwe bulamu bwe twayitamu ensekere ku mutwe ne ku ngoye ku mitwe gy'abantu kuno bwekuti ng'akasana bwe kaakanga bw'okalaba akaakiridde awo mutwe omuyimiriza mu mutwe awo okunkumula bwoti n'avaamu ensekere 10 okola obukozi bwoti mu kasana awo n'ogira bugizi bwoti nga ziyiikaawo nga 10 nga bw'obikkula ekisipi ky'empale kino bwoti n'okibikkulamu katono wano bwoti ezo zonna zaabanga nsekere kyebabaga nti tebagala mukuze enviiri mujja kuleeta ensekere wano era nga teryaba nanviiri mu nsiko ebyo byonna by'olaba ebyabibeezaawo abantu baffe akakadde kalamba basobole okufa bw'ogenda mu luweero omwo mu bulemeezi buluuli ne singo oyinza okutwalako n'ekitundu ekyabuweekula kitono nnyo oba n'ekyama mawogola singo bulemeezi ne buluuli naye osinga kukwata singo ne bulemeezi ag'amasaza abiri ku buli ggombolola buli mbuga ya ggombolola kuliko entaana y'abafu nga mulimu abafu abataka wansi wa 10 mmeka 4 entaana emu nga zonna ojja zisangako ekipande nti mwami Museveni ye yazikomissioninga nga zibaawo kati entaana z'abafu ezo bw'ogenda ozeetegereza n'okkiriza nti zaabeerawo mu mbeera eyo nga bw'ogiraba ekimu ku byazibeezaawo kwali kulaba nga tutereeza ensi eno okuteekawo enfuga ey'amateeka ne ssemateeka kansooke nkukwatireko wano mu ssemateeka omanyawo galubindi zivaayo galubindi zivaayo Republic of Uganda, the Constitution of the Republic of Uganda 1995 ssemateeka wa 95 awo galubindi zivaayo ne tusooka tusoma mwana atidde agambye
nze yajeyo amaaso amaaso gavaayo atukuyita maasaana essaawa zino bagiyita puliyambo ennyanjula yes eya ssemateeka we the people of Uganda recalling our history which has been characterized by political and constitutional instability recognizing our struggles against the forces of tyranny, oppression and exploitation committed to building a better future by establishing a social, economic and political order through a popular and a durable national constitution based on the principles of unity, peace, equality, democracy, freedom, social justice and progress. Constituent Assembly was established to represent us to debate the draft constitution prepared by the Uganda Constitutional Commission and to adapt and enact a constitution for Uganda. Do hereby in and through this Constituent Assembly solemnly adapt, enact and give to ourselves and our posterity this Constitution of the Republic of Uganda this 22nd day of September in the year 1995 for God and my country. Eno enyanjula ya ssemateeka nga tujjukira ebyafaayo byaffe ebibadde bijjudde obutabanguko mu byobufuzi ne mu byenfuga y'abassemateeka obutali butebenkevu mu nfuga y'obwassemateeka nga tukkiriza era nga tuwa ekitiibwa okulwana oba okulwanyisa okubaddewo ffe our struggles okulwana oba okulafuubana kwaffe against the forces of tyranny eri amaanyi ago ag'okutulugunya oppression and exploitation. Bokera kumacha n'osanga General Muhoozi Kainerugaba ng'ate ye yennyini akute forces of tyranny forces of tyranny n'atakomaawo n'okwewaana ne yeewaana. Kyanjawulo okukwata omuntu n'osirika oba n'ogamba nti tetumanyi gy'akola ki gyali tetumanyi gy'ali nga bulijjo bwe babikola naye ng'ate bwe mulina n'abalala bakasimanyi Kanata Muhammadi n'abafaananga abo bonna nga bwe bali awo nga babuze. Kyanjawulo ekyo naye n'okukwata omuntu n'ovaayo ne weewaana n'ogamba nti ono ali eno ewange buli ddakiika afuka era pampa n'akamusiba ziizino nnyingi ngenda kumuta kubanga pampa zikoze eki zimpeddeko. Okwo kujooga, si kujooga kyokka kumanyiira, si kumanyiira kyokka naye kutyoboola kuba kuyisaamu bannayuganda lugaayu kuba nkakasa gwe kojja wange bw'oli awo okeera ku makya ne weegulira essaati ne weegulira empale kyesikakasa nga General Muhoozi akikola gwanga lyeri mu facilitating buli kyalya ne bw'aba alwadde ne babeera abaana be baluhamya eggwanga lyeri mulabirira. Enfuga y'amateeka rule of law ne constitutionalism balukwago balafuubanye nnyo okulaba ng'eyimirirawo. Mu mateeka wano omuntu alina obuvunaanyizibwa okukwata omuntu bagiyita poliisi. Etteeka erifuga okukwata abantu lirambika abantu babiri liwa omuntu wa bulijjo gwe nange senga olabanga Arnold amenya amateeka osobola okumukwata. Owookubiri gwe liwa okukwata omuntu ng'amenya amateeka wa poliisi. Omusirikale wa poliisi wonna waakusanga bw'aba ne kaadi ye bagiyita warrant card, identity card y'owa poliisi, identity card y'owa poliisi bagiyita warrant card. Kasaaji ndaga era akusomera nti munnange ovunaanyizibwa kati nga bw'omulabye ng'ayimiridde wano ng'agamba nti munnange muvunaanyizibwa mwaziza omusango guno naguli n'olwekyo mungoberere. Tumugoberera
mubakwata abantu temulimu bamagye, temulimu ba CMI, temulimu ba SFC, temulimu baki, era kimenya mateeka okulagira ow'amagye n'akwata omuntu, era kimenya mateeka ow'amagye okukwata omuntu. Ssemateeka ono mu nnyingo eya 28 alambika bulungi nnyo omuntu singa aba akwatiddwa biki ebikolebwa. Naye ng'akwatiddwa mu nkwato eri gy'oyogedde, poliisi nga yekukutte oba omuntu nga yakutte nga si magye, mu bufuzi nga si kuwambibwa kale. Yes sebo. 28 egamba eri yabadde ya 28 eyogera ku ddembe eno ya 20 mu mmeka ya 20 mu 3 egamba kubanga eya 23 etandikira ku mukooki, eya 23 akatundu akokuna kubanga eya 23 egamba protection of personal liberty. No person shall be deprived of personal liberty except in any of the following circumstances. Embeera zino ezoogerako: in execution of a sentence or order of a court, in execution of the order of a court made to secure the fulfillment for the purposes of bringing that person before a court, in execution of the order of a court, or upon reasonable suspicion that that person has committed or is about to commit a criminal offence under the laws of Uganda for purposes of preventing the spread of an infectious disease, in case of a person who has not attained the age of 18 years, for the purpose of education or welfare of that person, n'ebirala bingi. Naye akatundu akokubiri ne kagamba nti a person arrested or restricted or detained shall be kept in a place authorized by law. Omuntu akwatiddwa ateekwa kukuumibwa. Arrested, not abducted. A person arrested or restricted or detained shall be kept in a place authorized by law. Kitegeeza police cell oba police custody yalina okubeera. Akatundu akokubiri kagamba nti a person arrested, akokusatu, restricted or detained shall be informed immediately in a language that the person understands all of the reasons for the arrest, restriction or detention, and of his or her right to a lawyer of his or her choice. Lukwago lawyer wa Besigye. Era ebimu ku bimukwasa bikwanaganya ddala bulungi nnyo n'emisango gya Besigye. Ffe bannamateeka ddembe lyaffe okuwolereza abazize emisango ne bewalaba emisana ttuku nga Okero eyagambibwa nti yagenda n'asalako abaana 4 omitwe era yalina looya amuwolereza. So looya yenna okuwolereza omuntu tekirina tteeka lye kimenya, nga bwe ndabye Muhoozi awandiika agamba mbono criminal Lukwago. Tekirina tteeka lye kikola ki? Lye kimenya. Bano bafubye ebbanga ddene nnyo okulaba nga baddira Besigye bamuteekeko emisango egisinga obungi. Abantu baffe beerabira. Besigye yali muvubuka omuto mu buto bwe ow'amaanyi ng'asomye nga musawo ng'akola na mu ddwaliro e Nairobi. Gy'ava mu ddwaliro n'agenda yeegatta ku Dr. Ronald Bata olwedde yali mu nsiko okujjanjaba abalwanyi ba NRA mu nsiko. Era omulimu ogwo Besigye yagukola bulungi nnyo nti mu bwe yajjanjaba ne Yoweri Kaguta Museveni yamujjanjabiramu. Era ojjukolera ku olumukiza Besigye bamutokyalinga ennyo, yagamba nti kale singa saakujjanjaba. So yejjusa lwaki yamukola ki? Yamujjanjaba. Kati omwana bw'atandika okusonga obusonzi, kubanga nziraba ku Twitter handle ya Muhoozi ng'agamba nti oyo Besigye yali ayagala kutta taata wange, n'olwekyo nange nja kumukola ki? Nja kumutta. Kati Muhoozi bw'aba alina obusungu omanyime bulijjo mwogera nnyo ku bantu nti lwaki basanyuka ng'abantu bafudde, era ne mutuuka n'otugamba nti si mpisa yammwe, si mpisa ya mu bantu mu Abaganda okusanyukira akoze eki? Afudde.
naye bw'abanga muhoozi obusungu bw'alina obungi buno bwonna obumukoza bino byonna byakola olwaleero abikola lwakubanga Besigye yali ayagala kutta taata we naye nga teyamutta. Kati abaana ba Kanatta obusungu balina bwenkanawa. Buyitirivu. Abaana ba Kibalamu obusungu balina bwenkanawa. Buyitirivu. Ab'omu Lwenzuluulu e Kaseese obusungu balina bwenkanawa. Ab'e Kayunga mu Kayunga Riot Sabatibwa balina obusungu bwenkanawa. Be baayokera mu biyumba by'eggaali e Mukula balina obusungu bwenkanawa. Be baaziika Ppeke mu kisaawe ky'omupiira balina obusungu bwenkanawa. Be battira e Bukyoro ne babookya ne babafumba mu Busepiti balina obusungu bwenkanawa. Mmanyi balina kyalo kireyo mu ggulu bakiyita Bukyoro. Baayokyayo abantu sebo ne babafumba ne mu Nsaka. Mu budde bwa kiboolutalo. Mwanti muli bato temubitegedde. Ate wano 18 19 2 December November abantu abafaawo ono obusungu abulina kubanga bali bayagala kutta kitaawe naye nga tebamutta tebageza nakwedde omutunuliza emmundu bweti n'obujulizi obuliwo obutulaga nti Besigye yalina ddala kwagala okutta kitaawe bubabuze kubanga baddidde omulamuzi Baguma bamutaddewo omulamuzi naye afuuse nga looya. Mulamuzi wangambe kati ye state ye mulamuzi ye lawyer. Ye state ye lawyer ye state ye lawyer woldo lwabi ate ye mulamuzi buli kimu ya kisala. Enyinge ne ya 28 eno bwogisoma. Eno akatundu annaye akokusatu C. Every person who is charged with a criminal offense shall yakasooka a presumption of innocent be presumed to be innocent until proved guilty or until that person has pleaded guilty. Anaateberezebwa ajja kutwalibwanga nga talina musango okutuuka nga yeye nnyini akkiriza nti omusango gwe yaguzza obanga kkooti egumusingisizza. Shall be informed immediately in a language that the person understands of the nature of the offense ekika ky'omusango gwazizza mu lulimi lwategeera. C. Shall be given adequate time and facilities for the preparation of his or her defense. Etteeka terigambangako nti bamuwe ennaku 7. Eba mu adequate time. Adequate time. What is adequate? Obudde obumala. Obudde obumala. N'ebyo bye yeetaaga okweteekerateekera okwewozaako okwe. Bino byonna Besigye yabisabye mu kkooti ng'akozesa balooya be. Omulamuzi Baguma n'agaana n'afuuka ekizibu. Bwe kyakomyawo bye yabakkirizaako bwe bagenze eruzira bagende basobole okufuna obudde obuteekateeka okuwoza kwaluka kuba bamuleeta nkya ku Lwakuna mu kkooti n'aberuzira bakoze eki babaganye naye nga ebyo naye bakoze bimenya ssemateeka. Kayingo ka ssemateeka kano akookuna omanye ennaku zino ojja kufuna ekizibu nange nti kuba kati ebintu byange bisinga obungi byamateeka tebikyali biri ebibyo byokola ki byowulira. Any person akasooka gamba this constitution is the supreme law of Uganda ke katundu akokubiri enyinga eyokubiri akatundu akasooka and shall have binding force on all and soko otwale ekigambo kiri and shall si may shall mandatory kigamba kiteekwa buteekwa oyagala tokola ki and shall have force on all authorities obuyinza bwonna and the persons throughout Uganda. Semateeka musukkulumu era nga ajja kubeera n'amaanyi n'obuyinza ku bantu bonna n'obuyinza bwonna mu Uganda. Muhoozi bw'aba CDF ono ssemateeka amukwatako. Muhoozi bw'aba muntu ono ssemateeka akola ki ayina obuyinza obumuvunaana. Era bagamba nti if any other law or any custom is inconsistent with any of the provisions of this constitution the constitution shall prevail and that other law or custom shall to the extent of the inconsistent be void. Inconsistency be void.
if any other law waba yetteeka lyonna oba obuyinza obulala bwonna obunakontana ne ssemateeka kwegamba muhoozi bw'aba alina yetteeka eddala mwe yasinzidde okukwata Lukwago nga lyo limukkiriza omukwata nga bwe yamukutte liba likontana ne ssemateeka era liba ffuba effufululu. Muhoozi bw'aba alinayo obuyinza obulala mwe yasinzidde okukwata Lukwago buba bukontana neki kuba ssemateeka alambise bulungi nnyo engeri gy'okwatamu omuntu ng'azzizza omuki omusango. Then akatundu akokubiri kagamba any person who singly or in consent with others by any violent or other unlawful means suspends, overthrows, abrogates or amends this constitution or any part of it or attempts to do any act commits the offense of treason and shall be punished according to law. Omutoka kano guli ki? Defense of the Constitution. Kuno gubadde supremacy of the Constitution. Supremacy of the Constitution. Defense of the Constitution yenyinga yokusatu akatundu akokubiri. Kati byonna byokoze bano bamuhoozi byonna bye baakoze okukwata Lukwago si yekka n'abalala bakyakwata. Munkwata bwetyo. Omusango gwe bazizza gwa treason. Sokoddemu otusomere kali. Omuntu waba alina omusango enkwatibwa gyakwatibwa mukadde 28-23. Twabadde ku 23. Sokoddemu okasome kuba kaakati. Twabadde 23. Twabadde ku 23. Enkwata gye bakwatamu. A person arrested or arrested shall be informed immediately. Immediately. District Head shall be kept in a place authorized by law. Bw'omala omukwata azizza omusango olina muteeka mu kifo ekimanyiddwa amateeka. Simanyi oba basement za gundi oyo eza muhoozi zimanyiddwa mu mateeka gye yatugambye kati gyakuumidde Lukwago. Kitegeeza nti bw'okuumira omuntu mu basement emenya ssemateeka oba mu kawaayiro kali akokusatu namba 2 oba olidde omusango gwakulya mu nsi ki lukwe. Kati ogwo tteeka ate erijuvunaana siririna wano leso atambudde nalyo nayo nali likusomedde n'olaba omuntu azizza omusango gwa treason ekibonerezo kyeki etteeka ly'ebibonerezo the Penal Code Act. Wano kati ebibonerezo bakyogedde naye ekibonerezo kiri mu musango ogwo ate kiri mu Penal Code Act. Who commits treason avunaanibwa musango ki? A person restricted or detained shall be informed immediately in a language he or she understands for the reasons of arrest, restriction and detention or detention and of his or her right to a lawyer of his or her choice. When akugambire nti Lukwago lawyer wa Kizza Besigye mu musango guliwa guli. Kati bano bamaze okukola walabe birivumbuka agenda mu kooti ayagala okukweka abajulizi nti abajulizi babambaze obukokolo babaleete. Abajulizi bonna omukaga byabadde ogerako si be baagala okukweka baagala kukweka muzungu ono walabe Siraaje Lubwama ng'agamba nti omujulizi yabawaayo Lukwago, Ssemuju, Rwomushana oli abeera ku gundi ku Radio Simba Charles awo bonna nabo bali bavunaanibwa misango gino egivunaanibwa Kizza Besigye. So kikyagi kiti ekyo baakireetako ye mulimu gwe gwakunoonyereza ssebo ate ne kyagi kiti eyo yafulumako olunaku olumu n'ogiraba ng'eyogera ku bintu ebyo nga bwe byali bifaanana. Omuzungu oli gwe bakwata ne Dr. Besigye mu woteeri ndowooza kati oyo bwe baagala okuvunaana emisango gyegimu ne Besigye kati naawe bagezezaako okulaba nga bavunaana Besigye ebisangosango byabwe obujulizi babuze. So birivumbuka alemereddwa oleeta obujulizi obuluma Besigye kati agezaako ssemateeka ennyinga ya 28 gye nkugambye etugambye batuwa adequate time obudde obumala. There is no specific time nti naku 7 naku 8 apaana balina okuwa obudde obukola ki obukumala. Kati bwabanga waliwo obudde obumala yo omulamuzi n'agamba nti nze mbawadde bwebo omulamuzi talina discretion kukuwa budde bw'alaba nti bumala obudde abuwaggwe obukumala era alina nakubuuza ggwe nti weetaaga budde ki nomugaa nti neetaaga ennaku bweziti. Naye naawe olwokuba bugamba nti etteeka bwe ligamba nti bakuwa obudde obukumala ate togamba nti njagala myaka 5 kubanga okuwozesa omusango kuteekwa kubeera ennyinga ya 28 eyogera ku ki in determination of civil rights and obligations of any criminal charge. Omutwe guli ki? Right to a fair hearing.
a person shall be entitled to a fair, speedy and public hearing before an independent and impartial court or tribunal established by law. Kati lokuba tugamba nti a fair, speedy and a public, kati bwetoyinza kugamba nti bampe emyaka 5 bwe budde obumala teba speedy teba speedy naawe olina okugamba nti ennaku 14 zimala okweteekateeka. naye fair mpasho kitegeeza nti n'omulamuzi aba mu musango ogwo alina okubeera nga talina ludda lwonna. naye ono baamugamba ave mu musango n'agugaaniramu. Okitegedde? Nkitegeera. N'agulemeramu era yakulaga nti ekigendererwa kye n'ensala agirina ey'omusango gwa Besigye wadde nga Besigye tannaba kuwoza. So obujulizi tannaba kubufuna. Era nalabye n'ennaku ezo nga batugamba nti omulamuzi oyo bakoze eki asabye obukuumi. Naye amanyi nti byawozesa bifu. Senga amanyi byawozesa birungi lwaki asaba obukuumi? Gwe ng'otudde wali ng'oli mpaasho bano balese bawoze. Kubanga omusango tegusinga muntu kubanga yaguza. Omusango gukusinga kubanga oludda oluwaabi luleese obujulizi obumala. Without reasonable doubt. Okumala mwaka kunkuna awatali kakunkuna konna nti omusango wagukola ki? Waguzza. Bwe bamala obuteeka mu kooti ne balaga nti omusango ogwo waguzza n'omulamuzi n'alyoka akola ki? Asala. Obuvunaanyizibwa bw'oludda oluwaabi kulaga misango egiri criminal gyonna nga gikuvunaanibwa. Oludda oluwaabi luba n'obuyinza okukakasa beyond reasonable doubt. Awatali kakunkuna konna. Kati gwe bakuvunaana weetaaga just kukasitinga doubt. Kussa kakunkuna mu bujulizi oludda oluwaabi bukoze eki? Obuleese lawyer kubemu ebituli bonna abuteeke wali. Nga gwe wejjeeredde. Gwe kasita so okuwangula omusango it's all about storytelling. Asinga okunyumya emboozi entuufu. Si ntuufu naye asinga okumatiza akakiiko akalamuzi. Okukuba ebituli mu ludda lwa munne. Yawangula omusango. Bali obuvunaanyizibwa bwabwe bakuleeta bujulizi. Beyond reasonable doubt. Buli okuba 10 ku 10 sigamba nti ate 98 oba 94 nti ebitundu 98 gye bayita balance of probabilities. Nti bitundu 6 ku buli 10 omusango waguzza. Beyond reasonable doubt is 100%. So akakiiko akalamuzi kalina kuba accurate nga kasala omusango accurate. Sibyagamba muno batebereza. Kati toyinza kukwata Erias Lukwago. Kubanga Erias Lukwago yatandikidde nze tweet gye nasoose okulaba babadde mpaaba ya musango playing ng'eraga yabadde ko musango kanjikebere wano kubanga nkyagujjukira gye nasoose okulaba yabadde playing. Mukama nga tukyali ku ebyo omanyi nti nombale mbikudde Ssemateeka ono naye nyina wengudde mu kubikula Ssemateeka akawagiro kenguddeko kamanyi wali tulina topic gwe tuli kali nti absence of the president oba lwaki kenguddeko. If the president dies, he resigns or is removed from the office. Is removed from the office under this constitution. The vice president shall assume the office of the president until fresh elections are held, and the elected president assumes the office in accordance with the Article 103, subsection 8 of this constitution. Lwaki kukawayiro kano? Waliwo ensonga lwaki koguddeko ssebo era naawe weebuuze lwaki okaguddeko. Elections for the president under this article shall be held within 6 months after the death, resignation, or removal of the president. No election shall be held. Nasoose kulaba ekiwandiiko kino ku Twitter handle ya Muhoozi. Ekigamba The Republic kiriko ennaku z'omwezi nga 12 June 2026. The Republic of Uganda. Kicho kitusomere. Soma parties ezisooka litandika no Dr. Kizza Besigye biki.
General Muhoozi Kene Rugaba kati nsoka waggulu Kano retired Dr. Kiza Besigye applicants nani omulala Ajo Bedi Lutale versus General Muhoozi Kene Rugaba Kano Peter Hambisibwe Lieutenant Kano Ephraim Byaruhanga ne Anthony General ndowooza nga bawabidde ababonana musango kyawo gwataddewo business application yogera kuki eriwa not see not see wansi wano sango arising from criminal session case number 325 of 2025 eno miscellaneous application number 0 mekeyo 227 eya 2026 guno musango bano babadde go bawabye kati kano kena soso okulaba ku X hando ya Muhoozi ngagamba nti kale mujje mu serving you will be arrested and then you will be arrested era yagenze okuddamu okutugamba ng'atugamba nga bw'abakutte n'atubuulira nga bw'abasomesa Oluswayiri era n'atubuulira nga bagenda okukuba embooko kubanga jjolo yatugambye nti this fool will not sleep today kibooko yachafu sajja balina ago gemaanyi ge yabadde akola ki ge yabadde ayogeza naye mu mbeera eno eya kkooti bwe bakuwawaabira okusinziira mu nnyingero eya 23 gye tubadde tusoma presumption of innocence ennyingo eya 28 toba na musango okutuusa nga gukoze eki gukusinza oba ng'ogukkiriza kati Muhoozi kyabadde ekimuli akitinza akwate abamuwawaabira kiki ate bano Lukwago si yamuwawaabira eyabadde amuwawaabira Dr. Besigye ne Haji Obedi Lutale ono looya waabwe kuba bali mu kkomera ono looya waabwe mwakola ki mwayita so embeera eno yonna nga bwefaana bweti ffe tulina kulaajanira President Yoweri Museveni Museveni ye kitaawe wa Muhoozi wano eryo lisoko liteekayo wali oga tulina kwegayirira General Museveni waali atuyambe kubanga ono Muhoozi ye yamulunda ye yamuwa obuyinza yamutuusizza ku leve eyo General Salim Saleh kitaawe wa Muhoozi yali musajja w'amaanyi nnyo mu magye naye erina effujjo teyalikolako tewaliwo X by then ndowooza waliwo kuba twali tugiyita Twitter mu biseera ebyo naye erina effujjo teyagira ki teyalikolako ndakugamba oli nga njogera naawe nti General Salim Saleh teriyo muntu ayinza muteekaawo n'amulumiriza ffujjo yadde okuba omuntu yenna oluyi bizibu bye birala ebyo biri mu byanfuna teri muntu ajja mulumiriza nti yamukuba nalaba Salim Saleh ng'akuba omuntu oli katubeere mu nsiko katubeere mu magye teriyo muntu asobola kuyimirizaawo General Salim Saleh n'amusongako n'amugamba nti nze Saleh yankuba oluyi naye nga General Salim Saleh omu ku bantu abasinga okuba ab'amaanyi ne Museveni yennyini tewali wayinza kumuyimirizaawo n'amusonkanaka nti Museveni yankuba oluyi taliiwo kati n'olwekyo Museveni gwe tulina okulaajanira ono omwana gwe baakuza mu nkuza eno embi basaana bamanye nti bino ebikola by'omwana ono gye bitutwala si walungi singa bukya ku makya amawulire ne gagamba kuba Lukwago gubakutte mulwadde bambi omusajja omulaba bamutwala e Nairobi omukanika ng'era bano be bamutuusiza ku mbeera eyo ne bamukanika n'aba n'ebirwadde bye ne bimuluma n'afuuka nga bw'ali wakukanika bukanisi kifaanako ne Nambooze naye musajja mukazi wattu naye wakukanika bukanisi kati senga Lukwago bukya ku makyanga yabafuddeko eggwanga lino baligamba ki simanyi kumanya bakwata Nyanzi wano ne bamutwala ne bamukuba emigga ekirolo bamukwata olwo Nyanzi naye yali abafuddeko Nyanzi Chairman olwo bamukwata ogwa parade yali yagamba nti baye bamukoba kati ne bamugaga oli waffe tubuulire nga yabula n'aba nga tamanyi na biri ku nsi naye yali abafuddeko bano abaana bolaba babuze bakibalama Seggona yakugambanga wano nti gunti basobola kumuleeta kubanga bamugjamu amaaso simanyi bamusalako biki batya n'omuleeta eri abaki abo obusungu ate nga baba bungi anti bali bo bwe batugwe mulimu gwabwe gwabatendesa empologoma mulimu gwayo kulya nnyama ne bw'osuulayo maama waayo esobola omulya ng'enjala egiruma
So bano they are trained to torture. Ogwawe biringita mboko ekaba bukayo buli kumacha. Bijiro yanga nti kibera kusemwa yawo. Era njagala kwebaza Charlotte. Kubanga ndabi Muhoozi nga atadde ku page ye nga agamba nti mukazi we yamugambye ate Lukwago. Niyo bakola diversion. Omanyi waliwo ne theory simanyi ogenda gitaputa otya. Theory ne egamba nti bano bibayogera ku Lukwago n'enkwata gye bamukutemu n'ebirala. Bali mu kumu upliftinga. Era benu pya bamu balina okwemulugunya ku kino. Sibasanyufu n'enkwata gye bakutemu Lukwago. Kubanga Lukwago kati amaze mawulire ennaku zeezo zigenda mu nnya. Kati bano bagamba nti bwe kibanga okwata Lukwago kimu upliftinga ne kimweta waggulu. Lwaki Bobi Wine waabwe takomawo ne bamukwata naye bibi bya mu uplifting. Nzisagala kuddamu nakuwuliza Kasasiro oyo. Kubanga ne ku Dr. Besigye daba akyogera ojiko bakwata Dr. Besigye. Waiswa mufumbiro omu ku baakyogera kati ali mu kkomera. Nabo bajja kubakwata abo. Anti bagezaako situla Lukwago. Andi kati bagezaako okusitula Lukwago nabo baleete Bobi Wine waabwe naye akomewo. Basobole bamuzanyisa emizannyo gyabwe gy'ebyobufuzi. Bobi Wine naye bamusitula busituzi ne bamuzanyisa emizannyo gy'ebyobufuzi. Bobi Wine era naye ndowooza bijjukira Arua. Bakubiddeyo oli bamukutte biki ebyaliwo byali biyitirivu. Era Muhoozi ye yamukwata. Simanyi oba yamukwata naye bano aba NP beemulugunya bagamba nti Lukwago n'enkwata gye bamukuttemu. Kojja wange kati eri mu kutwala space y'ebyobufuzi. Kati space Bobi Wine akyagirimu ne Nuupu. Era bagabbe bakulembera opposition. Bagikulembeddewa. Bano baggweerayo dda bali mu gavumenti. Okyatunyumiza Nuupu nti balina kye bayinza otukolera bwe tudda butulaga. Gano gonna amaanyi Muhoozi gayina kati gayogeza gakozesa with nga talina mukoona ku mukono. Maanyi ga Bobi Wine yagamuwadde. Maanyi ga National Unity Platform. Senga Nuupu teyanafu yaludda luvuganya. Bali bade batwala Lukwago wano Kampala ne tutamujuza bipiira. Senga katuli mukugobagana na polisi. Ng'embaganjo tugukumye, erubaga tugukumye, enatete tugukumye, buli wamu tugukumye. Naye bano aba National Unity Platform. Be banafuye oludda oluvuganya gavumenti. Ne bagituusa ku level eno okubanga kati buli kintu kyonna kye tukola bali ekyabwe kye bakola kye kikola ki? Omutayinza kukwata muntu nadda mu kwewaana. N'afulumya ebifaananyi nti yabadde alina n'enviiri nazisazeeko. N'endaba Muhammad Nsereko gagamba nti omusajja omukulu tanyumira nviiri kati awanyuma bulungi nnyo. Olina agamba n'ogamba Muhammad Nsereko. Olina afulumya amawulire ng'agamba nti nono naye bamukwate. Sinesemuju naye bamukwate mutuyambire kayiga Olunyankole simanyi Oluswayiri. Anti oli yasoma Lunyankole Edi Mutwe. Erias Lukwago bamute kuyiga Luswayiri. Etteeka terikukkiriza kukwata muntu incommunicado. Etteeka ligamba ng'okutta omuntu oteekwa n'omukkiriza okwogera n'abantu be. Era awo senga Lukwago yabadde alina omusango poliisi gye twalibadde tulabe wa Lukwago. Oba bali samoninze musamoning because Lukwago ng'omuntu. Nga looya ate Lord Mayor. Ate ndowooza abaddewo akabanga alina waasula nga simupangisa nti adajja kuddukawo. Naye bamuyolanga Madulo. Kubanga Madulo America oyola Madulo bwetyo. Omusango gwe yamuteekako gumanyi. Kubeera na byakulwanyisa bitakkirizibwa mu mateeka. Kitegeeza omusango gwali munene. Kitegeeza ne Lukwago yandibanga alina ekisanga ekinene. Kati Madulo president wa Venezuela byakulwanyisa kye bitakkirizibwa mu mateeka byalina mu Venezuela. Anti America gye misango okwagira abayaga okutambuza enjaga n'ebiragalalagala n'okubeera n'ebyokulwanyisa ebitakkirizibwa mu mateeka bamunona mu kitanda. Kati n'onu naye bamunonye mu kitanda. Ng'akyebase 12 wabaddewo warranty emukwata. Ate kati bakugamba ne search ze bakola ewa Anita Mongi tebalina search warranty. Batuukanga oba baleta bakatoba bawa salaawo tuyingire. Anti kati ekyo kyongere okakasabiri betuze tugamba abantu bulijjo nti ssemateeka ono gwe twogerako vola byenjuliza. Ennyinga ey'okubiri bamuwamba dda ne bamugjawo ne bamuteeka ebbali katufugirwa mundu. Supremacy of the Constitution y'obusukulumu bwa ssemateeka. Abalina emmundu be bakulembera be batufuga. Yensonga lwaki Muhoozi akugamba nti ye mu nsi muno asobola omugamba Kaalyogo. Era yagambye nti ye mucwezi. Abacwezi bajja kufuga Uganda eno. Kati ndabye ataddeko akafaananyi ka Fred Rwigema nga naye amutaddewo awo. Ffenna abamu Fred Rwigema twamulabako. Era twali tubaddeko naye ng'omuntu.
naye waliwo ebigambibwa nti izo zonna diversion kubanga before bino byonna okujja wabaddewo olutalo wakati wa Kayindo Tafiire nedda Mulira kandi diversion nti zino zijja forces obutabaawo na kulwana kw'amaanyi mu force kubanga jukira bannayuganda babuukira buli kiriwo ensonga lwaki kyekinyiza ne NUP n'abawagizi be NUP nti Lukwago na Masannyalaze bano ge balimu muwe essaawa zino gayinza obutabaleka bulungi with the time ensonga lwaki kati abamu bagamba nti Lukwago ali nuuno era bazannya byabwe bonna nawe bibe kisirusiru ng'obiwuliriza buli kimu okiwuliriza omanyi mu intelligence information yonna eriki nanti kakati ate mu intelligence information wadde ebeera ki ate oteeka okubeera n'akasengejja nanti byonna osooka n'obiteeka ku deski todira mutwe gwo gufuula dustbin kuteekamu buli garbage omutwe gwo guwe ekitiibwa ebimu byolaba bisengejje tomala gabiyingiza mu mutwe gwo bonayingiza buli kasasiro mu mutwe gwo ojja kukutabula neera y'ensonga yajja ku kya Dr. Besigye nga bakayolwa Dr. Besigye bamuwa amasannyalaze yagafuna era ganti era bamuwadde amasannyalaze baagala musitula Besigye bamuwadde amasannyalaze era baagala kumusitula Besigye yalinnya waggulu yafuna amasannyalaze yagafuna jajja ali munda ali mukomera yagafuna go okwesimbawo ko yesimbawo teyesimbawo kati Lukwago gwe bagamba gwe buli gwe bawa amasannyalaze bagamuwa mu mbeera eyo anti baba baagala asavaali ba maintaining opposition leader abeere omu kati nga baagala ko opposition omu abeerani kati Bobi Wine takyaliwo wali kati baagala ku maintaining tomanyi olunaku lumu byobufuzi lusobola obba olw'amaanyi kano akasaga kokka kasobola omujjako ensonga manyi nga gakuweddemu kiki mwonoonye ebyobufuzi kasita oyogedde ku national platform n'ebyekisirusiru byabwe omumazeemu maanyi tugwera ku nsonga ezitegeerekeka twogera ku nsonga ziri matters of national importance oleeta matters of national nonsense kyoka tolina kwowuliramu NUP kalungi terina national platform terina kalungi yadde akatono ennyo bwe kati kesobola okwongera ku ggwanga lino nebe balidinga opposition bwe bakwata Erias bwe bakwata Besigye ne mutugamba nti bamuleese kujjako Bobi Wine maanyi kati ne gundi bamukuta Erias Lukwago nti era naye bamuleese kujjawo Besigye Bobi Wine yatugasa ki simanyi naye biringa byaba sitandowooza sitayina kubeera omu kasita abaana abo bajja mu opposition ne batandika okulwanira okubeera aba opposition struggle yafa nti bo balwanira opposition era ganama katwale batu tusubira okola bwe mbalabye ensome ku Twitter handle ya Muhoozi ya Bobi Wine ng'ayogera ku bya Lukwago nde bali mu kwevuma nani bwevumi na gundi na MK Muhoozi ne Bobi Wine bali mu kwevuma oli yagambye ongea Kiswahili Bobi Wine n'alyoka naye akaseyalinga n'awandikako ebigambo bya Luswahili simanyi wewe muki bigambo biri awo nono naye n'amuddamu tuli ku nsonga enkulu eziyamba eggwanga waliwo okutyoboola ssemateeka okwakoleddwa abantu bazize omusango ogwa Nagomola ogwa treason nga gw'otweta majaani ago oyogera Luswahili tumalamu nammwe abantu amaanyi ne kati yalikoze eki manyi Sewandagi manyi bagamba nti mwe Basewandagi mwakowa nnyo NUP ne Bobi Wine olw'ensonga nti bwe yajja yabalyako space n'agitwala bwe yatulyako space yassaawo ki bw'otemawo omuvulo osimbawo kitooke bwera ekisooka mwali ebyobufuzi mwali nga bamonopolist bw'oba oyagala lubaawo otemawo omuvule n'osimbawo ekitooke ekikutemyawo omuvule osimbewo ekitooke ng'oyagala ttooke bw'oba oyagala lubaawo totemawo omuvule n'osimbawo ekitooke gwe ng'ojjawo Ssemujju ng'oteekawo Musisi George bukyanga alayira musi akwogera ebigambo bimeka ndowooza era tewannaba kubaawo nsonga z'amaanyi zayogerako senga Ssemujju yabaddewo walibadde tewali nsonga z'amaanyi zayogerako bwe bwera mawulire kati naku zino tulaba nsonga z'amaanyi Ssemujju zayogerako teziriiwo Ssemujju talina byayogera Magoola gwe mwajjawo Sseggona ne muleeta Magoola ayogera ki buli dakiika ateeka ku status ye
atekayo nga ali mukuba kana kazanyo kabaka golf buli kaseera abera mu golf ye buli dakiika yeterayo ka status nga ali mu kokubira golf ne Magola NUPC yamuteekawo ani yamuteekawo yemazo mutegula ani yamuteekawo Katonda ye yamuyamba walukaga natabana papula kojanze entegeera okusinga NUP yajjawo Sseggona kadi nejiwa Walukagga mukwano gwaffe Kalimiro we Wakiso n'atuyamba n'agenda mu kooti bw'atuyamba n'agenda mu kooti n'ajjawo Walukagga bw'ajjawo Walukagga Joel Ssennyonyi ne Bobi Wine bo ne bagamba nti kadi yaffe twali twagiwa Walukagga naye mundaffe tuwamu obuyinza omuntu yenna gw'anaatuwa gwe tujja okukola ki okugenda naye baali Kulale Kawempe ne batakomaawo ne bagenda ne Kulale gye baakuba essentema era ne bawanika ne gundi oyo emikono Magola era naye yamala banyigamu tokimanyi tuno yabanyigamu akantu ate osoose gamba nti sibe baamuleeta leka tutugamba nti yamala banyigamu baali baganye ssebo ng'olutalo lwabwe lwonna balulina ku muntu atya Sseggona kakati aba bajjawo Sseggona katooza senga Sseggona abadde munnamateeka ng'era mubaka wa paalamenti nga ne Ssemujju gyali olwalo paalamenti yalitudde neyogera ku nsonga eyo ate asabali baaliyogedde nga tebatya kubanga babaka naye kati engeri gye batali babaka Ssemujju bamuyoolanga mu bbi wa nkoko essaawa zino nabo kati batya abasajja nabo batya kati tebagiina Luswayiri engeri gye batali babaka balina okugenda mpola olaba ffe tutya sawa nawe okuyoola ng'omubbi w'enkoko olaba ffe tutya so kakati mwami Sewandagi pozi tuddamu sinkana lwakumeka lwa 6 oluwedde tewasobola nafuna obuzibu era saaliwo kakati njagala tuddamu sinkana twogere ku nsonga ya PLU naye eno ndaba nga NRM abasinga batandise okudduka mu NRM nga bazze mu PLU bagitwala nga Katonda kati mu byo naye nakugamba nti abaka bali mu NRM abasinga obungi ba PLU ne nkugamba abaka bali mu National Platform abasinga obungi ba PLU kati badduka wabalagawa anti kati eno decommission bayinza okudecommissioninga NRM with the time kati wabalayo nga babayita omwami abaweereza ka tweet bajjeko sekretary general bateekeko omulala oli n'awandiika minisita Balamba Lugahara namugamba sebo tusonyiweko tumalirize Kyankwanzi tulyoke tujje omulala gundi ani obosi naye namugamba sebo katumalirize Kyankwanzi tulyoke tujje tolabanga ebitulimu bya kisiru obosi namba 3 alimu alinga afukamirira namba 27 bwe buyinza obosi buyinza kwata bakuwa ono obosi ali bade speaker omusajja gwe bayita Pol Pot yafuga Cambodia emyaka egi kumwe 234 natta abantu obukadde 2 ne milioni n'emitwalo 2 abo baali kimu kyakuna ku ky'abantu abali mu Cambodia 25% ey'abantu abali mu Cambodia yabanyiga yalina obuyinza waliwo n'omulago bogerako mu Bayibuli Nabukadineza muyimba n'omuyimba nti Nabukadineza mu biro biri yafuga Babuloni we yafugira nga tagambwako yali kabaka afugisa obuyinza omukono ogw'ekyuma nga buli kyayogera kibe kikola ki kiba ngera bwolaba Muhoozi bwagamba nti gwe bakuteeke mu drone bakola ki bakuteekamu bwagamba nti gwe bakusomesa Olunyankole bakola ki n'agamba n'ogamba nti pampa zimuweddeko anaatera kuta Lukwago nze kyensaba kiri kimu kyokka nsaba kulaba ku Lukwago nga mulamu ng'ate akyali mu sheepu ye nga tannafuuka nga gundi Eddie Mutwe gwe baasomesa Olunyankole njagala ndowooze nti Oluswayiri engeri gye lulimi lwa ggwanga lwo lwangu okusoma alusoma tafaanana ng'asomye Lunyankole nalabye amawulire gawandiika ga international lawyer high profile opposition lawyer abducted kati no baagala muteeka ku kisango kirimbo naye bamuvunaana treason ne Besigye kati olombo babulwe waawolereza Besigye tulina more than enough lawyers wano mu ggwanga abajja okuyimirirawo more than enough lawyers era Muhoozi yeetegeka okusiba buli lunaku ajjanga kusiba basatu ate si mu Uganda okaneke ne waliwo abali mu kunenya Lukwago ono nti teyazimba maanyi
mubude bwabadde Rodime mubude bwabadde mbaka wa parliament taina bantu bazimbye kati mu bitongole bya government mubadde mwagala azimbe mubaka wa parliament mubadde mwagala azimbe nti singa enkwata gye bamukutemu eyo ekipira kyandibadde nga kati mu Kampala kyaka mubadde mwagala naye mwazinze emikono olwokuba nti Lukwago naye yali sitakange nga kyali mu office mubadde mwagala azimbe ki ng'ate bwazimba mugamba nti azze kulwanyisa Bobi Wine. Bobi Wine Lukwago yasooka Bobi Wine mwatusanga ne defiance yaffe nga tugizimbye nga weeri mu 2021 we mwajjira 2017 Bobi Wine we yajjira amaanyi gonna n'agateeka mu kulwanyisa defiance. Katolinga nga nti Bobi Wine yakuba bimwali muzimbi kati senge ekyatuuka ku kabaka nga tugenda ebugerere abantu abasinga obungi balowooza n'okulowooza nti kabaka gwe baagaana okugenda ebugerere era wekirife twali tulowooza tebaagaana kabaka baagaana Katikkiro okugenda ebugerere era omuli ogutandika Walusimbi yagenda ne ttiimu ye n'asanga wali Andrew Solowe n'abapoliisi abalala ne bamugamba tojja kuyitawo omuli ogutandikira mu Buganda sigamba nti kabaka gwe baakomya kusezibwa agamaanyi ge twali tuzimbye gonna Bobi Wine yagakubye n'agamalawo gonna gafudde togge Bobi Wine bwazze Bobi Wine nga muli Besigye bamubbanga akalunga bunaku poliisi tiyagasa okimanyi nti omwaka guno okuva 2017 aba kampuni yatuguzanga tiyagasa tekyakola sente South Africa Bobi Wine omulimu agukola n'abapoliisi benyini abalinga basuubula tiyagasa kati baavu nnyo kati kiringa ongamba nti Bobi Wine yomu ne baneeno bajja no Museveni obadde olowooza mbadde ndowooza yalwanirira nkyukakyuka ng'ate anafu yaffe yali badde omulimu gwaffe ffe n'abalwanirira enkyukakyuka omulimu gwaffe gwa kunafuya mulabe si kunafuya ffe naye bino tali byejjusa mu maaso eyo tasobola kuba ye omulimu gwakola naye yakuwandiise ka Twitter yagambye n'abazzukulu yawandiika ku Twitter handle ye n'agamba abasinga balowooza nti ye munnabyabufuzi eyali omuyimbi naye ye muyimbi akulembera omukulembeze w'ebyobufuzi muyimbi omukulembeze mu byobufuzi yo so si munnabyabufuzi eyali omuyimbi kitegeeza namwe mwalwawo mubuuka kuba naye wali omubuukidde we yajjira nze saamubuukira mu 2021 namuwagira nga nakukyazanga ku TV nga byoyogera byonna biri ku mugamba ye Daudi sebe byoyogerako ebyokumpita Daudi bibadde 2022 2023 2024 wawona ati kitegeeza wali wamukkiriza 2024 nga ngoberera omanyize we mba ngoberera ze sigoberera mukwano gwange Dani Bula anyiga bugamba ati kizibe ky'amaaso sigoberera kizibe kya bwongo kuba Dani Bula yaŋŋamba nti nabo bamuzibe balaba naye omuzibe w'obwongo yatalina kyasobola kutegeera aga nti obwongo bwe bufuga amaaso eri abantu balina amaaso nga gatunula bwe gati naye nga balaba kizikiza mu bulamu bwabwe ng'obwongo bwabwe bwakola ki bwaziba ate ye atalina maaso naye ng'obwongo bwe bulaba agamba nti gwe Sewanda gyolowooza nkulaba ntya oyinza okujjawo mwami Sewanda gi n'onkwata bukwasi mu ngalo bwoti ne sikugamba nti gwe Sewanda gi nangamba ntambula n'enva emaganyo nezije wange ku mukaaga nga siina gayidi ndabawo ntya obwongo bwange bwe bulaba si maaso kati abantu abazibe b'obwongo ng'obwongo bwaziba be bagoberera ekintu ffa nze buli movement gye nnyingiramu njigoberera nina kyembala kale wonna Sewanda gye namba y'essimu 0702 43 88 52 njagala kuvumirira Abaganda abaagala okutulowoozesa nti gavumenti ya Mwami Museveni yataavuwaza nnyo tetulina wadde siringi 5 twasaba siringi 10 buli alaba vidiyo yaffe tulabirire abaana abaddayo okusoma naye abantu batuwa siringi 15 eyampa buli omu yasindika 10 omu ate zampebwa omuntu omu eyampa owokubiri nga musajja Munyarwanda yampa 25 yakuwa 25 eri Kabaasha yagikuwadde ali mu Amerika yampadde sente mugundi yampadde sente mu fandi y'abaana eri Kabaasha bambi yampa 20 mwegi mu fandi yamba okuweerera abaana bambi so kakati mu Abaganda abalowooza ne tubeera mu think tank nga tuli mu kwogera bya kisiru omuntu ateekawo think tank ng'erimu bavumi naye omujjudde ba professors abategeera teri professor n'omu asobola kwogera kubanga abavumi baatuula akakundi kaabwe bali awo kusharinga bya kisiru ebitakwata ku Buganda ebitalina gye bitutwala ebitalina gye bituzimba ne boteekamu topiki ezimba Buganda egitwala mu maaso osanga era abantu bo bazimba byabwe bya kisiru. Okay, wonna wabadde osinzira okubeera nga odulaba opposition naye ese press conference
opposition yechi oludda olwabula government mu parliament duise nayo press conference nzo tugenda era kwogera ku bino ebiriwo ebitambula tugenda kukoma wano olwaleero mwamusonda nyindoza bova wano kati ogenda mu kafo kafe wali tulabe ekiddako tugenda kukoma wano olwaleero tujja tandika wano kulala akuume